tokoma ku kyakwegomba skin eweweerange eyange tokoma ku ekyo wabula naawe osobola okukikola n'ofuna skin etakula n'ofuna skin etaliko nkanyanya n'ofuna skin etakolobola n'ofuna baby face kyeki kwe kubeera ne face y'ekyana ekito nga gwe face yo tekula nga bw'olaba eyange bwe nkugamba emyaka gye nnina oyinza okuwakana kubanga face yange nto nnyo naye olowooza ngyekuumirako ntya nagifuna ntya face eno ngimaintaininze ntya face eno bye tugenda okwogerako mu eno video. Eno face osobola ogimaintaininga ng'okozesezza ebintu ebya bulijjo ng'okozesezza kino ng'okozesezza bino ng'okozesezza ebizigo ebya vaseline ng'okozesezza enniimu ng'okozesezza omubisi nga bwe tugenda okubalagamu eno video batya bwe tugenda okutabula eno remedy naawe osobola ogikozesa mu myezi 2 ogenda okubanga gwosinga okuba ne kasikini akalungi nga tekamanyi kange skin etaliimu mbalabe skin etaliimu nkovu skin etalina yadde olusolosolo ndowooza ondaba kati nno gowina atanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange muganda wange jangu obeere nga osubscribinga ekigambo subscribe kibeera waawo akadde kabeera waawo kakoonemu akadde ako kagenda kuyamba era we kakuyambira we wano buli video gye tuteekayo egenda kusooka wuwo gw'ogenda okusooka okugiraba ye tulinda ki nga muganda wange ali eyo njagala onkwatireyo kalemoni onkwatireyo ebizigo ebya vaseline onkwatireyo akabaweroko akatukula obulungi teekako n'omubisi omulungi kyogenda okukola kiririddawa kwata ofumbe amazigo agokya ogateeke mu seppiki okwate akabakuliko akatukula obulungi oteekemu ekijiiko kimu oba ebijiiko 2 ebya vaseline munnange obiteekemu ako akantuko akatukula akali empute okatuuze mu mazzi agokya nkikuddiramu kwata akantuko akatukula obulungi akasowaaniko akatukula obulungi kateekemu ebijiiko 2 ebya vaseline okwate esseppiki yo ennene obulungi ogiteekemu amazzi agokya amafumbe otuuzeemu ako akasowaani toyiwaamu mazzi gokya mu kasowaani amazzi agokya gateeke mu seppiki otuuzeemu akasowaani ng'okataddemu ebijiiko 2 ebya vaseline then obireke ebizigo ebyo bimeltinge bifuuke oil ebizigo ebyo bijjeemu kwata lemoniyo gikamule oggyemu ebijiiko 2 oba ebijiiko 3 ebinaakumala bigatte mu bizigo ebizigo byomeltinze gattamu ebyo ebijiiko 2 ebya lemon then w'omaliriza okwate omubisi gwo oteekemu ekijiiko kimu kuba ingredient bw'omala okugikuba eba eri ready for use n'aba face obulungi kikaze beera nga oteekamu birekemu eddakiika 3 gwokka omale obinaabemu kino kikole buli lunaku ennaku eziddiringana okumala emyezi 2 ogenda funa skin ennungi gwe wenna atanaba kubanga osubscribinga nga tetunaba babuulira ku paati tubiki byolina okukola beera nga osubscribinga ekigambo weekiri notification weeri gikonemu bajja kuba bakuwa message lwetuteeka video empya gwogenda osooka okubanga otulaba oba si ekyo osobola okukwata akabakuliko akatukula obulungi teekamu ebijiiko 2 ebya vaseline kamuliramu enniimu ebijiiko 2 tabula wamu kuba nnyo paka ebintu ebyo we byemeltinga bigenda kubeera nga binaanuuka nga bw'olaba ovacado bw'omala yongeramu ebijiiko byo eby'omubisi osobola okuteekamu ekijiiko kimu kuba bw'omala okukuba biba biri ready for use okwate akantuko k'oteekamu ebizigo obiteekeko mu fridge ofreezinge ku katini freezingako kiro kiramba kaleke mu buli lunaku ogenda kubanga okozesaako oteeke mu feesi yo
teekamu okumala eddakiika 3 then binaabemu skin yo ogireke kikole buli lunaku okumala emyezi 2 ogenda kubanga ofunye skin ennungi. Hallo amanya yenze share adita video eno woba ng'ogiyiseemu nkusaba ogirayikinge teweerabira commentinga wansi awo ate akadde tokeerabira bajja kuba bakuteerayo message lweteka video empya gwogenda okuba ng'osooka okugiraba imbaagala nnyo.